aliyetutuma mzee tutamaliza kweli. Yekasi aliyetutuma afande tutamaliza kweli. Afande we, afande mzuri, aendelee. Raisi akuweka, raisi mzuri, aendelee. 1, 2, 3 smata. Wananchi juu 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 zaidi. Wananchi juu 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 zaidi. Mulenga juu 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 zaidi. Tulabirira omusara naffe ne tulabira family zaffe. Mwebale nnyo tweyanziza nnyo tweyanza nnyo. Tweyanza nnyo. Mwebale singa simwe tetwandibadde mbwe tuti. Tubasuubiza tujja kukola kyonna kye tusoboka emirembe erina okubeerawo mpaka last. Abantu balina okufuna otulo. Abali mu myaka egyo mujjukira nali mwana muto naye ssebwe zaatuganga saa 11 ng'okwata akakeekako nga mukwata musururu ne mugenda mu nsiko ennyumba ne muzireka. Abantu baata abantu baffe nga tetukyafuna otulo nga abantu tebeebaka naye generation yaffe bantu batandise beerabidde naye abeeri abakadde baffe mbenga mujjukiza abaana baffe bajukiza engeri gye twava tebatuleetamu oluvuyo awaliwo otulo afazaali nze kyendaba kubanga tewali mirembe nange temujja kundabawo wano n'abaana bange tebajja kubeerawo tubeereeyo eyo. So mutukwatireko naffe tubakwatireko mubeere maaso gaffe n'amatu gaffe. Obumenyi bw'amateeka buli mu bitundu si byonna, those are isolated cases, naye okutwaliza wamu oba okuba ekifaananyi kinene si bw'amaanyi nnyo, naye tubanga tusaba omuntu wa bulijjo kubanga security esookerwako etandikira ku muntu wa bulijjo. Kati nagwe muntu wa bulijjo olina ettafaali ddene lyakuteeka ku byokwerinda n'okulwanyisa obumenyi bw'amateeka mu ggwanga. Naye ffe nga UPDF ne poliisi n'ebitongole ebirala ebikuumaddembe tujja kugenda mu maaso okulaba nga tunyweza ebyokwerinda ate n'okwanganga omulabe wonna anagezaako okutabangula eggwanga lyaffe. Kirala kye mbadde njagala okwogerako nti twebaza amagye ga Uganda olw'obukuumi mu ggwanga lyonna bwe batuwadde. Ne tukyalinawo obuzibu nti waliwo ensangi zino bannaffe babuuzibwawo mu drone, so tetunnamanya muntu ki oba bantu ki abali emabega w'ensonga eyo. So ekintu kino kimaze mu bannayuganda amaanyi ate ng'eggye lyaffe linoonyereza nnyo era mu bya security tulyesiga. So tusaba gavumenti enoonyereze ku abo abali mu kubuzaawo abantu baffe mu drone kubanga bannayuganda emirembe gibaweddeko basigale nga basanyufu nga bakumibwa bulungi. Nasande kabana ni jeshi tutasonga vitani.